Inside Story Uganda. Real source of political updates. Bwe twakyaza omutukuvu Paapa omulangira omukulu ow'Ekereziya n'abantu banga manye Kagoma etunyire ekyalo kye bayita Luyita Makoli n'ekitanaaba naye bonna baali balaba nga NBS batuusako okukyalako omulangira w'Ekereziya ne tumulaba bulungi ne tumwota. So ekyo twagala okijjukira ku NBS nti ate ebaddewo n'okusansanya amawulire n'okutuwa ebintu nga bwe bibeetambula. So abeeruyita Makoli n'ab'ekitanaaba n'abeerulyambuzi baalaba Paapa baalaba omutukuvu omulangira w'Ekereziya kale ku NBS. kale wale Honorable Charles Tebandeke omubaka wa Parliament owa Baale nsanyusa okukulaba nange omulundi gwange gusookedde ddala era okuba naawe ng'omugenyi wange. ekyokuba nti gwe mulundi gwaffe ogusoose okulabagana nja kusaba era ompaaka enkizo okusinga bano. Tofaayo nze embega kambege nze embega nzikiriza namuseeko ku batulaba mwenna mbalamusizaako. NBS njiyozaayoza nze nzijukira nga nejjuukirirako nti eggwanga okummanya NBS yasooka okuvaayo okulaga ebikolobero bye baali batuusa ku basuubuzi b'ebyennyanja n'ennuuni. Era nafunanga nnyo live shoots mu business perspective kwegamba ne tunnyonnyola abantu the entire trend n'embeera eyo yonna eyali ku nnyanja. Naye ate ne live shootings ku gaakagwawo buli ekiguddewo mu ggwanga wano NBS si kyangu nnyo kugisookawo. Tetusobola butagiwa remarkable gundi celebration over the same bwebanga etuuse emyaka egyo. Naye nzikiriza akantu kamu nnyo nti eggwanga kati tuli mu ggwanga nga tuli mu old normal nti waliyo ebyedda bye twalabanga nga bikomyewo naye ng'abantu babitwalanga ono Musoga Akidi nti omukazi okuli embaata ewaife kyalinga kyakive naye kaakati bw'olaba omukyalo Omusoga ng'ali embaata tosobola kwewuunya kulabanga n'ebigenda mu maaso bitambula kifuula nnenge. Baazitandika bazirya ennaku zino. Ebintu byakyuka nnyo. Osanga ng'omuntu okulya enguzi si kyakive. Ogenda bugenzi kasawo poliisi traffic biki si kyakive. Mu kooti omwavu obutawangula musango si kyakive. Oli okuvaayo n'ayisa mu kabaka eggaali si kyakive. Oli okuvaayo n'agamba amagye okola enforcement gaba gakola mulimu kutereeza ggwanga ne weebuuza ate poliisi enaakola ki? Anti kugambye kuwa old normal. Naye nga akasembayo k'ewaffe eyo waliwo ettaka. Ettaka eryo liri ku buloko namba 74 ery'e Butalabuna. Ettaka eryo ligenda kuvaako nsubira embeera ng'eyali ku Ssezibwa mu 29. Gavumenti bw'etavaayo mangu. Ensonga eno nawandiikira minisita ow'ebyettaka Judith Nabakooba, omukyala Fiona Barungi atuula ku Kingdom Kampala yakwasaganya ensonga z'ebyettaka mu ofiisi ya pulezidenti agimanyi bulungi. Ensonga eno RDC we Kayunga ne DPC ne regional RPC bonna bagimanyi bulungi naye temuyambye bantu baffe. Era wenzijidde wano kyamaani w'NRM ow'ekyalo bamukutte kati ali munda bamutute mangu nnyo mu kooti era ali remanded Kayunga nga bamuvunaana trespass naye ng'ekyamaani w'ekyalo ya trespassinze. Alright, kale wewale nnyo Honorable nsanyusa okulaba. Honorable Barnabas Nkasiimire yali omubaka wa Parliament owa Buyaga West nsanyusa okulaba. I am struggling to get used to talking about Barnabas Nkasiimire who is not a member of Parliament. You get used to it. Because ensi ekyuka twali nga tumanyi ngu Saddam Hussein wa kitalo omanyi bwe yagenda ono omusajja wa Libya omanyi bwe yagenda Amin twali tumanyi nga wa kitalo. We are getting kuleka ekyolina kusigala ng'ojjukira the positive things Barnabas ebyabadde ng'ayimirirako. Nze bwe nayingira Parliament Setirene njagala kusiima NBS yatuwa space
netunda ebitwali nga tuyimirirako mu bantu nga kwogerera abantu aba bulijjo nobutwandibadde nga tubeera mu NRM nga gurupu eyaffe myself Honorable Theodora Sekikubo Honorable Muhammad Nsereko ne Honorable Nwagaba bwetwagamba nti gavumenti mulina okulekeraawo kulya amandazi mu office abantu baffe nga babonaabona. When we were on the side of NRM, no bwe baatugoba, NBS kept covering the entire story kuva lutwavaayo. Waliwo ekintu ekisiyinza kwerabira ku NBS. In 2016 twali nga tumala tamu nga tuyingira tamu endala. Awo baali nga ba planninze to mercilessly ekye baakoze luno baali bakipulaninze in 2016 nga baagala kukozesa poliisi. Ab'amagye baali nga tebanaba kubapulaninga kubateekamu. Naye NBS covered our constituencies zaffe live nga the following day waliwo okukuba akalulu. Abapoliisi baalina nga bakozesa nga bayambako bali aba opponents baffe nga babayambako ku preparinga places awe banatereka obululu bwabwe bwa protect. So ne babuvumbula ninjijukira nengenda ne NBS ne Jambia in one of the hotels and we bust up that group. Ne badduka n'abapoliisi ne baddukira ku poliisi. Nzijukira poliisi ye Muhoro nengenda ye ne Jambia ne mbagamba kano kalulu mukaveemu mugirabe ne Jambia ngenda kubatema. And those things we are alive. Ne bagezaako n'okukwata nzijukira aba reporters ba NBS abaaliyo, but of course because it was live ne babivaako abapoliisi ne bava mu kalulu n'empangula. So really I can't forget NBS. I can't forget NBS. Nayatandika idea kujikuza kutuuka ku 11. Good. We really want to thank you Ken Kalisa. Thank you. For being resilient. Thank you. Kyambadde ndo okuwulira nti we baakavaringa nga oyine Jambia. Would you say because that you regret that action? No, because I was protecting my vote. With a panga? Yes, I was very serious. Kano Kalulu is a decision time. You cannot interfere with the decision time. What would you tell your son if that clip was replayed today? Wetuzanyaka clip ako mutabani onakala tata ne Jambi nga nti wali ogoba ki? Mu Kalulu wabamu kintu kye bayita decision time. Decision olina okuleka omukubi wa Kalulu n'akola decision ye owagenda ku wa Kalulu. Naye when you choose to interfere ne decision eyo nze ali mu Kalulu, I have to defend that position. Kale bwetyo ku NBS Eagle ku NBS television olwaleero abagenyi bange bebwe batugenda kutunulira enjogera ya President Yoweri Kaguta Museveni. President yakulembera eggwanga lyaffe gyayogedde special state of the nation address. Bannaffe mukulu Kirunda Farouk ne Walusimbi Sanda bagitegeeza kutandika sabbiiti eno yonna nti omukulembeze w'eggwanga yali wakwogerako eri eggwanga mukadde akatuufu kennyini nga bangi balindiridde President abeeko nekyayogera kubanga bangi badde bawogera ne babuuza President asirise busirisi tuli eyo asirise busirisi kwe kuvaayo n'ayogera gye tuli yogedde ebintu bingi buli omu tusiibye tubitaputa bubwe. Kantandikire ku Honorable Brandon Kintu. President wo byadagera eri eggwanga wabiwulidde kumpi ng'akona kuli kibadde kisuubirwa ayogereko biyinza okaba byayogedde sibadde basuubira ne buli omu adde yasuubira nti kinajja kyogerako na kinakyogereko. In summary, President wa Uganda gwe oli wakoza nti mukama we yagambye eki uga nti yagambye eki? Neyanziza mu bufunze chairman wange ate president yakoze ekyo ekimuweebwa mu ssemateeka ate jjukira yekka yakuba ebirayiro ebyenjawulo eri ekirayiro kyakuba nga agamba neeyamye okukuuma bannayuganda n'ebyabwe byonna ekitegeeza ye chief custodian
mu nkola eya kampani ojja kugamba nti ye CEO ayambibwako baminisita n'abantu alaba baddeko obuyinza. Yagenze okwogera nga tuli mu mbeera eya buli omu gye yeewuunyisa, naye kyasinze okukaatiriza ekyenyo ekyenjawulo abantu okulabawo. Omanyi abantu abamu batera muyanga ne bagamba simanyi bizzeemu, eriyo ne wano omuyimbi yayimba mbu bizzeemu oba ebiki, nga bagerageranya nnyo gavumenti ne gavumenti ziri ezaggwawo. Naye nogamba nti ziri gavumenti ziri tewaali nga wona mukisa muntu kumuwuliriza. Baali bagendanga n'etteeka erya Musa libagamba nti an eye to an eye, gojjeemu eriiso naye mugjeemu ki eriiso. Nti naye ate eno gavumenti gye mwegesa kweri wano waliwo omwaganya, abantu bakwatibwa, abantu ne batwalibwa mu kkooti. Eriyo n'abantu abawangudde emisango ku gavumenti nebaliyirira. Nagamba ekyo kyandibadde kikola kya bukyayi okutandikwa okugeraageranya ku gavumenti eno naziri gavumenti. Nze bwe nakulira ebuwenge eyo twali tuwulira radio nga bagiyita KCB, Kenya Broadcasting. Naye Kenya eno broadcasting jjajjange yalina radio nga yambaawo, naye nga buli saa kubako moyini baba nga zezimba. Saawa zino bw'otunuulira space eriwo ey'abantu nti mu network ya communication wali abaaliwo, nzijukira mbisoma mbiwulira walingawo Pandagaali, nga walingawo nti bw'oyogera kuwona omuntu tosirika. Oluswayiri muyanga abantu baali balukyawa, ng'oluswayiri tumanyirwa abantu babbi, bantu batulugunya. Naye kati bw'oba osobola n'okugenda nga ffe otunywamu n'olaba omuwala omunakenya n'omusaba ekyokunywa mu luswayiri nti bibi patia mimi ye kwegamba nga gwe okugezesa gavumenti patia mimi patia mimi kyakunywa kyote kiyiko. Naye ng'ali oluswahili oli bagamba wewe buli omu mudduka. So nga yatulaze nti bannange weewaawo ayinza okubaamu obulumira, naye eno gavumenti osobola kugigeza kubanga ziri zattirangawo abantu, naye eno gavumenti yaffe etwala abantu mu kkooti era abantu ne basinga emisango. Kakati abantu balindiridde ku nsonga ya Dr. Retired Kano Kiiza Besigye, naye yabadde yeewuunya noga nti omuntu juzi dokita bwe yaleetebwa mu kkooti yagambye tetwagala ffe kudda mu kkooti paka nga gundi ne gundi azze. Naye tejjukira waliwo abalamuzi bapulida nga 50 abaava ne bagamba ffe tuvuddeyo okujja okuwolereza. Kakati nga naye yeewuunya, naye kakati omuntu atayagala muwolereza bw'oba ogambye nti gavumenti ya Museveni ne famire be bali kunsiba, lwaki teweewozaako wejjeereze oba wabeewoko wozesebwa so that fairness etambula. Naye ate gwe omuntu era aba yeewuunya nti omuntu ono naffe otulaba anyumira kubeera mu kkomera, kiki ennyo ekiro gw'ogamba sijja genda mu kkooti tetwagala batuwolereze. Kakati nga naye yeewuunya, naye ate gw'ogamba nti eno gavumenti yeekusibye. So ng'okutangaaza of course biri ebintu ebirungi ebyokwerinda ebibadde biriwo. Of course president n'ebitongole ebyokwerinda beba bakastodian ba intelligence. So oluusi ebintu ebyo bye tulaba ffe wano mu kifuula nekirowooza nti kifuula nnenge ebintu byokwerinda Simon tebiringa bw'onaakeera enkya ng'oyagala kola bizinesi ya bagiya n'ogenda n'ogula bagiya n'otandika okutunda eyo mu byalo n'ofuna ssente. Bibaawo ng'oteekwa okubyetegereza n'okubinyonyola. So mu bufunze yabadde alaga nti gavumenti eno one akyali ni charge gavumenti weeri era egezaako nnyo okusosowaza okulabika nga tukuuma ebyeddembe. Ebyokwerinda bwe bikuumibwa ebisigadde byonna bisobola okutambula. Of course waliwo ekimba ekiriwo, tulina very better management era tuli one of the best. Olaba nti chairman wange ate president mu Africa mu kuziyiza ennyimba eziba zizze atudde ku kifo ky'omwanjo. Singa oli akubuuza nti byonna byogedde kikyolooza kyeyaleseeyo, just if you had to pick one nti kino yakireseeyo kuba mukwano gusinga kulisinaga nti wange Brandon His Excellency wayogedde kikyendeseeyo kikyolooza kyeyaleseeyo. Omanyi okwogera kwa president kukoma. Wali twafunanga state of nation address bwe twali mu covid nga almost every week. Kakati nze mu kulabo kwange yayogedde ekyo ekyabadde kisaanidde mu kiseera ekyo ekiriwo. Okay. Ensonga yoga nti CDF akola okukwata abantu ng'ayita ku mutimbagano gwa Twitter nga kyayogera ku Twitter kyakola ngamba nti Twitter si platform ya gavumenti. Wali tumusuubira kuba nakyakyo oba okimanyi mwakikaanyaako. Naye ennaku zino n'emirimu ne president mwennyini
oluusi era bw'ofuna signal ya Twitter oba okebera si kipya abaddeyo nga appointinga ne communications ezisinga ebitongole byonna bino ebyobulamu oyinza okulaba PS atweetinza information so bwe kiba nga kibanja kya information ng'ate naffe tukisigira actually Twitter ekibanja ekyo ekya X olabira ddala nti kiri quality nti buli omu akiraba nti kiri effective mu kutransmitting information. Honorable Bale. Ndabidde wano mukulu Brandon nga ajolonga olulimi lw'abakama baffe nti Oluswayiri olwakolanga ebiragiro kati lukozesebwa mu kusaba malwa lunaatera kukola mirimu mirala n'egy'abakomboozi lwavaayo okusinziira ku analysis. Mukulu Simon, President Museveni yayogedde ku bintu bingi naye ngenda kwekenneenya ensonga bbiri. Naye ebirala bye yayogeddemu ekyansesezza nti bw'aba ayita waggulu wa Mabira Forest ng'ali mu nnyonyi ye alaba obukaka obuvaayo nga bunyooka obususpectinga nti kyandibanga Mabira yaggwawo. Ekituufu na wano wendi nkyaseka mukulu Brandon lwaki president mumuteekako mu mmotoka oba wakireebere bw'atuuka awo ajjeyo open roof ne bw'anaayita kukuba ajja kulaba status yaki ya Mabira Forest ate nga si Mabira Forest yokka naye n'ebibira ebirala byonna mu ggwanga. Actually President Museveni bw'oba ova mu Kampala nga ogenda Western nga tonatuuka Mbarara Road okuviira ddala e Busega mpaka nga tonatuuka Masaka engeri Lwera gy'alabikamu ne Mabira bw'atyo bw'ali nze kyensobola okugamba President Museveni teyeetaaga kutuula mu chopper oba mu open roof. Museveni can walk. Yatambuza abantu kugundi wano ku trek bonna ne bagwa buli munakasa nti omusajja anti bwe wabeerawo political trek with the political mission and vision asobola okutambula naye bwe kibanga nsonga ziri substantive nga zino ez'Abatinkasimire tikati tugenze kulaba Mabira then tufune solution gwe mukwogera kwe senga yabadde objective nnyo ku nsonga ya Mabira ng'emukwatako yalivuddewo ne directive naye yagambye tujja kugira you would have taken an order immediately. Njagala minister ow'obutonde n'amazzi mumpe ripooti mu wiiki emu status ya Mabira full stop. Tekikwetaaga ate kumala kufuna budde ate saabufunye nasuubiza abantu nzireyo ndabe akaka ako kava kuki maybe it was a geographical order. Kakati nsubira eyonze yansesezza nnyo naye njagala nkone ku nsonga bbiri kubanga akadde kange onaatera okanzijako. Ensonga esooka ye ya enforcement. Actually UPDF operations ezibadde zigenda mu maaso okwata abali b'enguzi ab'entobazi senga nabo bayingirayo okwo operation yemu n'egenda ne mu babbi b'ettaka twandirabye Uganda esanyusa buli omu naye kaakati kano akabanga kazanyo ka byabufuzi. It is a corruption political game. Tuyinza obutamatira ffe bulungi kubanga n'abamu abakwatibwa tetulabye equity nga etteeka liboogerako naye weesanga ng'ebiragiro birondo byeye etteeka lyo libeera generous nti bw'osanga Tinkasimire ne Tebandeke bonna nga bali suspect of an offense bonna babeere treated equally. Naye kati ekiragiro kyo kikyuka kigamba oyo muwala wange oyo mumuleke mu mugyeeyo then ono Tinkasimire olw'okuba yali yawugukamuuko ng'atukuba ne ku luli yafuukamuuko Rebel MP oyo mu munyweze. So naye kye nasinza okwewunya kwe kulaba nti ye president yazze ku justifyinga okusanitizinga byonna ebintu ebikolobero ebigenda maaso mu ggwanga nga bivoola amateeka. Operation Simbi Operation Simbi mukulu Simon tulina eggwanga okutegeera emirimu gy'amagye n'emirimu gya poliisi wakati w'enjawulo wakati wa protection ne enforcement. Kakati gana amagye bwe gajja okwata abantu gakwasisa mateeka gakuuma tteeka dirwe ofisa lwalina okuuma etteeka na dirwe alina okwasisa etteeka. Amagye emirimu gyago girambikiddwa bulungi mu UPDF Act tetwagakyusa n'etteeka ly'amagye bwe lyakyusibwa
ne ssemateeka waffe ennyingo ya 209 tekyusibwanga emirimu gy'amagye. It is protection of territorial integrity and sovereignty. Kakati sovereignty ya bannayuganda amagye ekigaleeta ani alyo agitwala? Sovereignty ya mwani agitwala? Era bannayuganda bagamba nti sovereignty yaabwe amagye ge galina okujja gagitaase. Bwe gabanga galina ku protectinga, what is protection? Nze ndowooza enforcement yandibadde erekebwa poliisi yerina obuyinza mu mateeka obukwata suspect oba ne bamuggalira nga bwe baba balabye ennaku 48 nga zikyali ne bakola okunoonyereza ne essaawa 28 ne bakompilinga report negenda ewa state oba owa DPP okusinzirawo omusango we guli, oyo omuntu n'avunaanibwa. Naye tetusobola kuvaayo tusanitizinga ekintu ekiri okukolebwa mu bukyamu nga kivoola etteeka, tuveeyo tukikubire mu ngalo nti kirungi. Gwe wali olabyeyooko paapa ng'akubira setaani mu ngalo nti olw'okuba yalemeddwa okutta omukkiriza, era tusigala tutendereza Katonda. Kakati ngaffe abamu abategeera obulungi bw'etteeka mu ggwanga tetusobola kuvaayo ne tu-appreciatinga. Ekyokubiri, bw'ogamba nti olwanyisa okuggyawo beyiro ne bondi nsubira bitambulira wamu, ekintu kino President Museveni yakyogerako emabega eri. Bannayuganda beerabira mangu, naye buli lwajja agezaako kisinyaako. Nze ndabanga asindika enneeme entonotono mu mitima gy'Abakristu bwenaggumira bweti buli omu aveeyo ajasifayinge nti beyiro tekyetaagisa. Kubanga yagambye nti kaakati bannabyabufuzi abamu ab'opposition bwe banaakwatibwanga tebajja kuweebwanga beyiro, kitegeeza ne bondi mbu olw'okuba bwe bavaayo bagenda ne ba-interfering okola ki? Okunoonyereza. Naye tetwafunyeko example wadde. Ate ne bwe babeerayo okumala emyaka n'emyaka okunoonyereza tekukoma. Tulina ba political prisoners abaakwatibwa Musage yeerubuuka n'oyo omukulu Jeno Bigirwa kati yali akyalimu eyo sitwago. Be bamusuubira oba ku baali balina okukwatibwa. Abaakwatibwa e Kalangala, abaana abaakwatibwa mu kalulu sitwago zonna ezibaddewo tebannaba kufuna justice naye nga tebateebwanga, okunoonyereza kukyagenda maaso. Kakati kuliko maddi. Then bw'ogamba nti Besigye tayagala kwewozaako, this is a criminal offense. Actually Besigye si yalina okwewozaako kubanga state yemuwozesa mu criminal matters. He who accuses, who alleges accusation must prove beyond reasonable doubt. Tekyetaaga Besigye amale kuvaayo kwewozaako. Government yerina okujja n'obujulizi obulumika Besigye. Honorable Sebandeke, President yagamba nti Besigye ayinza olowooza nti bamuwaayiriza, akozesa omukisa okujja okunnyonnyola eggwanga lyakasente kituufu bamuwaayiriza. Lwaki teyandiyagadde ekyo kikole mu bwangu? Anannyonnyola atya annyonnyolerewa? Mu kooti gye bamuleka. Mu kooti balooyazi bo bakutte. Lead counsel mu musango gwa Besigye yali Martha Karua. Bamukwata, which is a violation of Article 23 on protection of personal liberty. Kakati oyagala oli gwe wakutte gw'oteese mu kaguli aveeyo annyonnyola atya bw'anaatuuka mu kooti awanike mukono agambe ow'ekitiibwa omulamuzi njagala kunnyonnyola ku nsonga eno. Then kati nono gundi man of rule of law. We can't have rule of law when even the man of rule of law is in incarceration. Kakati ne man of rule of the law abadde lawyer wa Besigye naye kennyini bamukutte. Ekinavaamu nange bwe naavaayo genda okumuwolereza simanyi oba nange bayinza okunkwata. Mukulu Tinkasiimire iwe Land Council muveeyo muddukanye eggwanga lino ne balooya nalabakaawo nga beekalakaasa lunaku lumu ne babivaako. Eggwanga bwe linaaluzinga sense of the land direction, who will direct it era ligenda wa? Sebandeke, ng'ebyo byonna ebirumira obirabye kubanga okubye ebituli mu speech ye. Londayo ekigambo kimu kyokka nti naye kino nga president w'eggwanga ekyo yayogedde kirungi. Mu kwogera president bye yayogeddeko nsuubira kye yayogedde ekirungi kye nasiimye nti yasinkana ba Interreligious Council era ne bamuwa pozisioni yaabwe. Ekyo namuwadde credit kubanga era eggwanga lina amazima gennyini kati tulina kudda ku mavivi tusabe. N'oyo atagendangako mu kkanisa bw'oba osobola ogende wamba Lujunju fukamira osabe
n'abasobola ogenda wansi mu miti n'agayinja aganene ne masanganzira bw'obanga osobola ofukamira n'osabasaba ekirungi ng'ate ndaba okirukiramu eyo sirikiwa byangezaako okukyexpoundinga kubanga bwe naagamba interreligious council eri yajja okunyiiga because religion is not only subjective to church or a mosque naye n'eri enzikiriza endala naye kyeyaleseeyo ky'obuuziza ono nga nze otya okukimbuuza okyewala ensonga y'amafuta amafuta lwaki geebala buli lwajja okwogera tayogera bw'aba yakamala okwogera ne galinnya omanyi kati lita eri ku nusu kanaana mu bizinga n'omutwalo genda eno ebuvuma genda ewaffe ekawonga eri ku mwalo lita y'amafuta bweti eri ku nusu mutwalo mulamba but the cost of living ate nagirugerating antya this is wa parliament mwe mwataddewo emisolo emipya in a capitalistic economy like this state evunanyizibwa okuvaayo ne policy to regulate mu bintu ebimu ebigenda maaso budget yayita mwagiyisa amafuta kweyongerako nusu 2 kati my argument is here Bannayuganda baleme kubeera eyo bagambe babaka bamwe be bayisa budget ebatulugunya budget during budget framework paper ng'ekyatandika amafuta gaali ku nusu 4,908 awamu nga gali ku 15,000 bwe baawulira nti bagenda gateekako enusu 2 abasuubuzi bo emiwendo ne bagirinyisa abasuubuzi yes kakati awo nze wembuuliza ogambye abasuubuzi yes so is it that abasuubuzi government anti kakati abasuubuzi wembuuliza nti government where are you kubanga abasuubuzi si n'oli omukopi owaawa gy'ogambye namwendwa kitanaaba kale kangereze ku maama wange abeeyo bajja kunyiiga maama wange oweeri ekisaalize Galiraaya nti naye ajja kuvaayo agambe gwe owa pampu sala bbeeyi olina kutunda bbeeyi bweti even in a free market economy government must come up to regulate prices bannayuganda okubeera nga tebabeera exploited amateeka weegali ekyo kye nabadde nninze webale nnyo Honorable Barnabas Tinkasiimire tebandekeo byalabyemu president byayogedde nze saataddemu obudde kuwuliriza byeyayogedde kubanga nabadde ndaba mupiira gwa Morocco. Is that possible? Yes. That you chose soccer over your president? But later on, I read what he spoke. Kubanga President Museveni tayogera off cuff. Ayogera ebiri written. So I knew that fact. Nintabatheringa kuteekayo obudde to substitute my favorite. Me, I love football. But you have football above your president. I read what he spoke. Ibyo yayogedde favor I mean standard agenze nga agiteeka wansi kubanga biri recorded ebimu Brandon abizeemu ng'ekyokugamba ngu Besigye is avoiding, is refusing trial. I am shocked. He's refusing to be tried. I am shocked. Besigye has been in the custody of these people for all this long period. Bagezaako n'okumutwala mu bagita court martial. Katonda n'atutaasa Supreme Court n'ebijjako. So ne bamutwala mu civilian court. Besigye, his pride would be at some point mwawuliranga basaba Besigye ye mumuvunaana ki, what is the charge against him, oba mulina ekimumuvunaana ku lwaki temumuwozesa nga bamutwala basooka kumutwala wa magistrate until they committed him to the high court, then ne bamuwa judge ekada judge abadde eyo lubeera lutalo tekibeerangawo awe tulaba aba witnesses abooleeta mu kooti on treason charge against a high profile politician yamwesimbako mirundi 3 mirundi 4 ng'oyagala ba witnesses babakweka amaaso bawulirize eddoboozi naye tebalaba muki witness stage eyo twagivaako dda
stage eyo twagivaako dda. Ekyalina okutegeera ngu Besigye be baamuleeta mu kooti, be bamuvunaana balina okubuulira Besigye ekye bamuvunaanira baleete evidence against him. Ebyo byokuddayo n'addayo kwogerera mu public n'agamba Besigye alina okujja ayeewozeeko. Judge tanaba kupronounceinga ngu Besigye alina case to answer. Eyo stage nawe agigoberere. Tetwagala atandike now he's like pushing the judge ngu oruddako pronounce that Besigye has a case to answer because your appointing authority has already declared so. President Museveni ya appointing a judge agambye Besigye alina okujja yeewozeeko. Kwewozaako mu kooti judge aba pronouncing ng'olina a case to answer. Ekyo tekinaba kubeerawo naye yali agamba Besigye yaganye kwewozaako. How? The law provides ngo bwe bakutwala mu kooti you are presumed innocent until proven guilty, or you yourself novaayo n'ogamba nze ndi guilty. Besigye ekyo tanaba kukyogera. State eyamutwala. By the way, we are following what we call a common law system. Common law system yerine your principle ngu the accused person is innocent until proven guilty. Civil system egobererwa Congo has been abandoned by Rwanda and egobererwa mu France. Civil system ye where an accused person omuntu ono oba achuzinze oba tadde mu court alina okwewozaako ku bye bamwogeddeko. So ayagala tukyuse netteeka ne system yetu following at the level of President Museveni. Nkimanyi ng'akimanyi bulungi ngu ali mu common law system. So ebyo yabyogedde ku defending actions, the brutality of his son. Okay, kubanga we byakola bikolera outside the law. Abikolera outside the law. Bino bye bakola byonna babikolera bweru yeteeka. And agezaako kugamba ngu we because he's the head of state he's right. No. Ndi very sure ngu President Museveni ne family ye nga tebali mu buyinza tebandyagadde cooperatingira mu mbeera zino ezayagala bannayuganda booperatingiremu. Yandyagadde ayoperatingire mu normal law system. Erina law and order. Awokola omusango abapoliisi nga bakusamoninga. If it is nga bakusamoninga nga if you refuse to answer to the summons, they come and arrest you. Si kujja n'abamagye ne ebyayogerako yayogedde ku opposition ngu babakwate bwe babakwata babatwale mu basement. Yeteeka constitution y'eggwanga egamba obwo banaakukwata bakutwale mu gazetted places. Sinaba kukiwulirako mu tteeka lyonna. Maybe as I go along I will study it. But mu mateeka ga Uganda ekintu kye bayita basement is a non-gazetted place. It is a safe house. Those are safe houses. We bakukwata ne baku blindfolding mwalaba omwami Lukwago. Fortunately nze bankwatako. Last year in June 29th of June bankwatira ku Rubies. Abantu nakakano bwe bandaba obwenzijja ku servicing emotoka yange ku Rubies Makere College ne bandaba bajjukire kye kifaananyi. It was a very brutal movie. Very brutal movie. Abamagye bakomando bazze kukwata omuntu as if I am not armed at all. The only thing I have is my rosary. Is my rosary. Naye nonkwata mu bukambo bwe bankwatamu ne banteekako ekitambaala ne banteeka wansi y'entebe mu drone ne badduka ku sipiidi ya yiriyiri ne bantwala gye tategeera
ejetategeera ennaku ze namalayo saategeera we nali ne tutuuka n'ekiro ne batuuka obudde oba ekyo baali nga baagala sikitegeeranga nakaakano kubanga he was never charged sawa 7 gw'ekiro they released me kugenda kutegeera ayamini namungoona nenkwata wa boda nengenda waka kubanga nali manyiyo eyo enkwata ezo embeera zagenda na please President Museveni twakuwa akalulu ate tukwagala nze tompanga ko sente nechi President Museveni has never given me a single coin to campaign for him. Wamuwa akalulu? Yes. Yogera mazima. Yes. Wamuwa akalulu? 10 ku kinaacho. Okay. Tamu zizonna nga mu campaigningira. He has never given me any money. Ontegera kubanga we want to give him a benefit of doubt to stabilize this country, to develop this country. Naye bw'anaatandika kuleeta bino ng'agamba wa apushinga agenda ey'okugamba ngu sanitizing activities za mutabani we. Please no. Naffe saawa zino President Museveni twayingira ng'oli president kati tulina abaana. I would want to see my daughter, Dr. Agatha, operating in a normal system. Njagala kulaba my son, Dr. Bruno, operating in a normal system. Sagala ngubo operating in mu system eno, omwana is on a theater, ay operating amuntu, kugenda kuva mu theater, nga bamutwala in a place. Eyatategeera. Kale wani honore. Basomedde, naye basomedde mu system eyo ne bakiriza okusoma. Yes, bagisomeddemu naye beekanga tuve mu ggwanga lino kiki what is going on ate baddewa balina kubeera wano. Nze bye nabadde nga nsuubira President Museveni kwogerako bye biruma Abannayuganda. Amalwaliro tewaliyo malagala, ntegeera obwavu obuli ku ground, abaana basinga obungi. Even the UPE and USC system as they establishing, they are falling out. They are not the parents tebasobola kusustaining abaana abo maga masomero. Yayogedde ku corruption nyambako katini. Wetujja okudda kyekiri mu wetudda bwetumaliza katumalize president tujja kudda ku nsonga tudda corruption. General Moses Bigirwa, Secretary General wa Common Man's Party. President Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera kansubire nti gwe tewalabye omupiira. Kana oyagala nnyo omupiira. No, nze jjajja waba ayogera nze mugoberera. Ngambi President Yoweri Museveni. Naye ntera muyita jjajja kinyanguyira ate naye takiinaako buzibu. Era mu kugulawo kw'ebigambo bye yagambye, especially the bazzukulu. Kati kitegeeza ali mu position ya jjajja. Kati okusinga yabadde addressinga ffe. Bazzukulu be. Good. Mwabagenderedde mu myaka batabanyi be ne baganda be ne bannyina. Batinkasimire. Mmwe ebigambo tebyabadde byammwe. Okusinga byabadde byaffe. Naye Oweekitiibwa General Museveni okwogera kwe kwonna nakusiseemu ensonga bbiri. Era nze ngenda okutambulirako. Esooka politically yatulaze nti ensonga y'okuzimba judicial system esobola okukola ku buli kwemulugunya kwa buli munnansi esigala ekyali kibuuzo ky'amaanyi nti buli gavumenti ebeerawo ezimba judicial system eyaayo era n'egikozesa nga bw'eba eyagadde. Because the moment a sitting president kasita avaamu ekigambo ekigamba nti tebajja kufuna bailo eyebeera order. Jukira president ya initiating a judiciary, ya initiating a legislature. Kakati awo abamaze okutuula ku organ ye tebajja kufunaga nti tebandifunye. He says if singa ino obuyinza tebandifunye era tebafunye nti singa ino obuyinza yafunye. Buli muntu yamuwuliriza. Ate yagambye nti Miriam Matembe yafunye. Anti kati Miriam Matembe tujja mutuukako. So ekyo kitulina kirabye nze ng'ow'ebyobufuzi kubanga nze interest yange esinga ebira ku byabufuzi kubanga bye biraaninga eggwanga.
olutalo lw'amateeka lukyali luwanvu. Bote wanu kye yakola okugizimba judicial system eyiye, because tugenda otuuka mu 71 nga luzira judde. Era Amini bwe yakwata ekintu legal notice number 1 eya Amini yali yakulirizinga political prisoner. Nga mulimu ba cabinet minister, ba Ben Kiwanuka omwo, Dr. Semogerero omwo, bani ani ono Musaazi bonna abo nga bali luzira. Tatabiriza parking wali ku City Square. Abenganda zaabwe ne babayita bonna, buli muntu najjamu owe. Amaze emyaka 7 talaba uwe, owo 8, owe 3. Ndulu nevuga ne baga tufunya Amini. Ku City Square yawo ze saliyo. Naye nchekinze ebyafaayo ne mbya appreciatinga. Kati Amini naye yatukwatamu enakuwezi 2 naye naddayo ku original. Naga naye kanzimbe kyange. Ye yatandikira ku Chief Justice kennyini. Ben Kiwanuka gwe yajje luzira ndamuwa obwa Chief Justice gwe yatandikirako ekyamazima n'amumiza omusu n'okutuusa olwaleero. Kakati bukyanga tufuna independence, okwogera kwa General Museveni kutulaga nti regime ebeerawo n'ebyayo, bwevaawo egenda n'ebyayo. Ekyo kyavuddeyo judicial system. Neera n'abajjukiza nti judicial system mugikozesa, you misuse it. Naga nti yali alaba Miriam Matembe ng'agenda awenyera mu kkooti, bamuwa beyire enkeera ng'avaayo atambula bulungi nti firimu neekomaawo. Nedda. So he says you misuse. Nedda Miriam Matembe the Matembe judicial system. okwajuinga beyiro mu kkooti tekuli based on nti omuntu azze kuwenyera. Ekisooka okwajuinga beyiro mu kkooti kuli constitutional, waliwo principles kwe zitambulira, oli waba yeesigamye ku principle ya bulamu bwe nti yetali nungi. Yes, wini aba agijjewo. No, but the picture you paint ng'ogenda owenyera n'oddanga otambula bulungi in just seconds. Yali akola nti of course nange saamusanyukidde. Yali akola nti kiki kye mulimu okuwenyera. Ngu eno Matembe batanaba kumuwa beyiro yali mu buwambe. Bwati bwabadde. Yali mu buwambe. Atali shuwa ng'agenda kuvaayo. Naye essanyu liri. Do you know that waliwo n'abantu abalema because they are too happy. Oluusi beerabira ngu tebalina n'amagulu. Akusuula. Yes, akusuula. So honorable webale kuleeta information. Omuntu yawenyedde ekiro n'agera mu I am telling you the truth. So okwajuinga beyiro mu kkooti kulina principles zaako n'amateeka agakulambika obulungi. Teyandibadde ensonga y'amaanyi. Tebakutunuulira nti bw'abadde ayingira atambula bulungi atambudde atya azaaseka akaaba. The intention to demonstrate nti you are afraid okubiddwa oli bubi nnyo. Anti okwegamba okwajuinga beyiro naddala mu mbeera eno gye tulimu olina okuleeta obukodyo obw'enjawulo bwonna. Soka abateeka kodyo. Because omulamuzi si wuwo. Abalamuzi bamaze okudemonstratinga nti they are not for the public. Ate naye bamuwadde beyiro. Because omulamuzi saasira omulamuzi bw'otajja n'amagezi mangi okumusaba beyiro ng'olwedde statement za sitting president aziwulira ezirimu nti tebajja kubawa beyiro. Okiwulidde? So Matembe yazanye n'avaayo. Of course nange saakyagadde zenga bigirwa omulwanaganyi agenda mu kkooti buli dakiika. Saakyagadde kubanga kiwa abalamuzi ekifaananyi ekirala. Otuuka ogenda okwajuinga beyiro ku ground y'obulamu bwo bagaye nti oli mu kwekoza. A person like Erias Lukwago, Lord Mayor, former Lord Mayor, ebyamazima mulwadde. Naye kakati beyiro ye baagigaana. Era aliki? So the question of amateeka n'application yaago ekyo kikyagaanya okuvaayo. Era amateeka mu kwogera kwa president gaalaze nti ebyobufuzi bye bikyakola amateeka n'okulambika amateeka. Wabula amateeka tegasobola kulambika byabufuzi n'okubitereeza. Ekyo nakyo kyavuddeyo buki. Ensonga ez'okuga nti judicial system oga nti yalaze nti buli president buli government ezimba judicial system. Ensonga ey'okubiri. Ensonga ey'okubiri political disputes.
solution yazo kusinza mu kwogera nalabye nga era erina kubeera political. Era ekintu kino mbadde nga kigamba bannange mu ludda oluvuganya ne mbagaba bannange tuleme kwesigama ku nsonga y'amateeka mu nsonga z'ebyobufuzi. Emisango gy'ebyobufuzi gisolovingibwa bya bufuzi. Okusinza ku njogera ya General Kaguta Museveni yakulaze nti emisango gy'ebyobufuzi girina kusolovingibwa na bya bufuzi so si mateeka. Era kyovula bazi tondaba nnyo mu kooti butugenze baleese gundi kubanga kimanyi solution teri eyo. Solution eri mu bya bufuzi. Kati tusigaza option bbiri. Esooka okusinzira nga bwe yayogedde buli ali ku ludda oluvuganya yenna okuva ku nze okutuuka ku Honorable Tebandeke n'abalala bonna abatulaba. You have retired in Kasimire. Nali mu NRM naye tawagira mutabani we nganyigirizibwa. Nali mu NRM naye nga towagira mutabani we. You must face a music. You must go to the basement. Museveni atuwagira. So kitegeeza nti one tulina amakuba abiri, the hard way and the soft way. But the hard way is likely to be the only way. Let us start from the soft way. Which one are you calling soft? The soft way. Kansoke ne hard way. Hard Why do you way want to start from the negative. Start from the soft way. Yes, How nja does kumaliza ne soft soft way. resolve? The hard way fe kwe kuzimba obusobozi obw'ebyobufuzi obw'enjawulo. Ne tusituka omulundi ogwo ne tugamba ekimala kikola ki? Kimala. Abalisigalawo balitwala eggwanga mu maaso. Oyinayo bameka, oyinayo bameka, oyinayo bameka, oyinayo bameka. Abakola ki? Mukole namwe mukole. Because you have had this also. You know Mwerabira nti when you say 40 years, also opposition 40 years. So but oyinayo bameka Nze bakola kyendi mu ki? kwogera kipya. It's a new policy. Anti abameka boyina bababuuza mu kalulu. You have just come from an election. Details- Oyinayo bameka details tulaba box yagambye yaziwa etya. mu meeting entono onooba ozaagadde naye ekyo ndeeseko ekyoku The hard way. the hard way. Bwe beetulemye era nga bwe ndaba kubanga okujja appreciatinga Bwe balema you got the soft buzibu. way. So ekkuba eddala erisigaddewo The soft way. the soft way is to talk to him. Talk to. Tujje no Museveni Nga mugamba ki? nga twogera ku nsonga ze kuba kati olaba yabadde awo ng'ayogera naye nga yeetooloddwa abakyala bangi byayise. Olaba omukyalo oli nalabye noowe waffe abakyala badde bayitirivu nnyo nga bali awo. Ministers, government officials. Yes. Kakati talina challenge. Talina challenge. What do you mean? Tetumanya ani yatesitesi document eyo alina kirowoozo ki ku bannayuganda era ye ategera kyenkana ki kuba toyinza kungamba nti yatesitesi document y'emiko 18:2 kirowooza nti obwo obudde abulina. President? Yes. Museveni? Basitaafu ba bamuteekedde document eyo bo ebirowoozo byabwe ku bannayuganda byebyo. Naye kati General Museveni yeetaagamu debate naffe tutuule wali abeere wali ekololo mu katenti ke naffe nga tuzze tukamalirize nga naffe tuzze ne delegation zaffe tumugambe nti